basideyo lero basideyo lero basideyo sikulimba basideyo lero basideyo lero basideyo lero basideyo sikulimba basideyo lero nakolono munange lwewazalibwa banange munsheno lwewazalibwa watemo mulanga Mosempia, Webaco Ebere, no saco Casimaito, Webaco Ebere, no saco Casimaito, Little Basideyo, Little Basideyo, Little Basideyo, Siculiba Basideyo, Little Basideyo, Little Basideyo, Little Basideyo, Siculiba Basideyo, and no Baside, Yale Sabantu, Mwato bangeri abatabi nabanse nabatani nabanse abawanfu nabampi bona banse aberu nababulaka bona banse tugenda okuseka amatama gayulike kunyenya mabega obubina bukoge kunyenye ebiwatu biseke lero basideyo sikulimba basideyo lero basideyo sikulimba basideyo lero basideyo abase banji base shawa yase bazawadi omudinko ni yase ne pasta yase nomudinko ni yase shawa nyini bakazi banange yase kahimu omwenzi banange yase manager yo mwenzi kale mwasibye mutya mwena abatulaba amanya nze Jonas Sentongo. Happy New Year mbaniriza ate nate omutugwafu omuganzo gwa Tindi Files mwena abakatoyengako mugenderera amaso nokubanga ate musubscribinga enesinko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Olunaku olwaleero tulutandikidde mu vibe twegattiddwako omukulu ow'amaanyi ennyo abangi gwe mumanyi nga Sudimani. Awe wa olunaku olwaleero agenda kuba atatuganira mbalira ddala amannya g'amatuufu yaani atunnyonnyole n'ebigambo bineeno ebyenjawulo byassa mu nnyimba zayimbira abantu ku birthday abijjewa. So nno twasukira ddala okuba nga ate tumulaba mu katambi akamu akagenda ddala maaso okuba nga ate katrendinga ku TikTok. Yali ayimbira omukulu Sudimani leero birthday yo. N'erinnya ndowooza ne limukwatira ddala kati bamuyitira ddala Sudimani. Ndowooza nga tetunagenda ddala mu maaso kansabe obuze kuba tulaba ate tweyongere nekitulese olunaku olwaleero. Bannaye mbalamusizza nnyo bannayuganda mwenna abampagira abanjagala bannange. Mbaagala nnyo mwebale nnyo kumpagirako buli kantu kange kenfulumya nga mukatwala. Mwebalire ddala mbeebaza mwenna abamutaasa kafeerawo bonna mbeebaza abokunnasa mbeebaza Majestic Plaza mbeebaza abali hamu mbeebaza neneebaza ne Machete awo kumpi ne mutaasa kasfeera awo wennyini neneebaza ne Magoola awo wennyini bonna mbeebaza. Amannya g'amatuufu gwani? Mannya nze Kato Hussein Disani. Oli musajja musiraamu? Ndi musajja musiraamu naye nalokoka. Ki ekyakulokosa? Obulwadde bwannuma nnyo ng'obulwadde tebuwona. Wali olwadde ki? Obulwadde nga tebuwona buluma mu lubuto buluna gwanga nfunafuna agalota agakyamukyamu nga ntya n'abafu nga ntambula oluusi ndoota ndi bwereere ndoota ndi mu malaalo ndoota kakwegamba nga nzeeyo mu kyalo edda gye twavanga abaana be twasomanga nabo kwegamba ng'embeera tetereera. Obulwadde buno bwali Buganda bwali bwa simanyi oba Buganda kubanga bunuma buno mu lubuto bagamba ngenda mu ddwaliro bagamba ulcers. Ogenze n'ogamba nti wali olya n'abafu? Nalootanga buloosi abafu abantu abaafa. Nga mbaloota buli lwe mbaloota nga ndwala buli lwe mbaloota nga ndwala obulwadde nga tebugenda. Ko ggwe kwosalewo olokoke? Ne nga kansalewo ndokeke babeere nga bansabirako obulwadde ndabe nga bugenda. Obulwadde ne bugenda? Webuli naye tebukyalinga luli kalinga we bwali. Walokokera mu kkanisa ki? Nalokokera eyo ku God's Paradise mu Lusanje. Sudimani oba Kato Hussein osinziirira wa oba wavaawa? Nze nzaalibwa wano Kampala Kibuli.
Kibuli waneno. Webanza. Wali bazaddebo? We bali naye abamu baafa. Mama ne taata? Baafa. Oyina baganda bo nga bameka? Abaganda nga bawera 12. Bonna gye bali? Bonna we bali. Baala bafumbo. Obulamu bwo buli butya? Obulamu bwabwe? Obulamu bwe buli butyo nga si bwe buli awo obulungi kale obuli awo. Obawuliza? Mbawuliza. Mukwatagana nga famire? Twasooka lumu awo ne bijjajjamu awo kale baatugabira awo ebintu we byaliiri awo. Bajjamu okokyo obutakkaanya awo. Tusooka tumala emyaka nga 5 nga tetukwatagana. Ne kati twaddamu ne tukwatagana. Baba tuzane babalungame ne musobola okuddamu nga mukwatagana. Olina emyaka emeka? Emyaka gyo sijja gyogera. Sudiman, nga lwaki kyogera myaka? Emyaka sigyogera. N'emyaka omanyi gye nnina? Emeka? 75. Awo olimba. Ffe ewaffe nkubuulire. Ewaffe tuwangaala emyaka 17. Kyogamba owangadde nnyo ku nsi eno? Nze emyaka 72 kati awo ntandika butandisa obulamu. Okakasa? Nkakasa, waffe tuli bawangaazi. Nze nkulaba ng'owa 3. Za 3 abeera muto nnyo. Nze ndi wa 72 emyaka gyange. Olinayo ku mukyala? Omukyala namulina n'akola ebive ebitansanyusa. Yakola ki omukyala? Bannange bino bigenda kunkabya n'amaziga bannange. Kinyumya okijje ku mutima kiveeko. Bannange bino bigenda kunkabya n'amaziga bannange kyenyankola omukyala bannange. Omukyala yakola ki? Yagenda n'ayagala akasajja akanyuka enguuli. Wali wamufuna otya omukyala? Omukyala nali namufuna nali nkola ku kibanda kya firimu awo. Katukolerawo nga nkolerawo mu Lusanja awo mu faamu awo. Lusanja eno ngadda mu Kiteezi. Ngadda ekiteezi. Kati nga nkolerawo ku firimu nga ndaga firimu. Kati awo we namufunira awo. Otyo? Nga mwekwana? Nga twekwana. Nga tumala okwekwana. Naye nga ndaba tuno tujja kukwatagana naye ngamba ono ajja kunkuuma. Yali alabika atya mu ndabika? Yali alabika bulungi, yali mukyala mukiga. Ng'alabika bulungi nnyo. Baba n'emibiri abo ebbina libeeri ekitumbu ekkala myufu. Bwe kiri. Naye omukyala nendaba nga tugenda kukwatagana ngamba ono engeri gye ndwalalwala ajja kunkuuma. Ajja kulabirira. Ajja kundabirira. Era namuzaalamu abaana 2. Zubeeda Omumaliamu bonna bawala. Omu bamuyita Zubeeda? Omumaliamu. Bali myaka ng'emeka kati? Ali mu myaka 10 omulala 9. Bambi. Obeera nabo? Mbeera nabo. Kati nyumiza omukyala ono yakola kive kyekyo ky'ogamba nti? Omukyala buli we navangayo nga ngenze kukola eyo mu bidongo ennaku nga 3. Ekyasinga okunnyiza kiri kimu. Bagala musajja anywa nguuli walagi. Akasajja konna oba kaali kalwadde simanyi. Abantu bangamba nti kalwadde. Mukyala n'antabukira awo nange ne mutabukira awo. Kati tukyakwatagana bulungi ne ngamba ono omukyala kamwesenyiwe sijja musobola ndi muze mulwadde. Agende yali ajja eri ekiwuka eri ebbali akindeetera akinsiige. Ne ngamba kamwesenyiwe. Akasajja kaaliko oko ku kyalo wali okamanyi? Baali bakayita Ivan. Ate nabwe ekisesa baamala era ne beeta. Okakasa? Tekamuzaalamu mwana? Baamalira ne beeta buli omu ate n'akwata makubo ge. Kati tewatuuza mukyala wo mubuuza biki ebyali byamwagaza Ivan? Sitawaana na budde busungu nalina bungi. Nalina obusungu bungi. Busungu bungi. Kyannuma nnyo jjukira wali bamaama babeera wali bannyinaze wali. Kakati n'akola ekintu ng'ekyo ate ne bitambula ebintu ne bitambula mu kitundu. Ne bibuna ekyalo. N'empulira nga nzigwawo nga wentambula bwe nti mu kkubo ndaba nga siwera. Ng'abantu bakuyaaya? Abantu bagamba ali wawuyo kato mukazi ali nani mbw alina Ivan. Omukyala eno teyajjako okusaba kisonyiwo bambi nsonyiwa yali nsobi? Namugambirawo ne ngamba ewange todda. Oba wali omwetamiddwa? Nali simeetamidde omukazi. Omuntu gw'oyagala tomalaga muto. Nali mwagala omukazi kyo. Naye ekintu kye yakola n'alyoka n'ansumbuwa n'omusajja ogenda okudda ewaka odda ssaawa nga ova mu bidongo ssaawa nga 5.
nva kuba endongo yange eno nkomawo musanga taliwo agenze mu bbaala. Ekiki oli agenda mu bbaala oli yanjiikiriza nnyo yafubutukanga nnyo ku ssaawa 5 ez'ekiro n'agenda mu bbaala nandika n'abaana nanywa omwenge paka ssaawa eyo 11. Amangu ago yayagala n'okunywa ku mwenge? Yali agunywa ng'anywa omwenge najja ssaawa 11 oluusi najja ssaawa 2 ng'omwenge agukeera bukeezi oluusi ssaawa 5 ali kumalwa. Okakasa ngamba bannaayo ddala yaŋŋamba mbu tugenda agenda kunkulaakulanya ddala yakolanga bino neŋŋamba sikyesiga muntu. Bwe tunywa ku mwenge anze omwenge sigunywa. togezanga nako? Omwenge nagunywanga bise naye sinyeera bwe ntyo neera gwannema. Gwakusesemyanga oluusi ne gukunyoola? Gwansesemyanga ne gunyoola emmeme n'ensinduukirira. Oluvannyuma lw'omukyala ng'agenze wagenda ddala maaso okuba nga ate okakalabya emirimu gye egy'ekibanda? Nagenda mu maaso naye nannyini kifo naye n'atuuka naye n'agamba alokose. Bw'agamba nti alokose nannyini kibanda n'atandika okumpisa obubi. N'atandika bw'agamba muve wano mugende, bw'adda wano bw'aleeta muli we basabira muli muki ajjukire kibanda nali nina wensula. Bwe bajja ku Sande we basabiramu nali tageti ye namulabanga ya ssente. Yali talokose mbw alokokedde ddala. Yali abalaka ssente? Yali abalaka ssente. Kati bino byakunyiganga byakunyizanga ebyokuba nga ekibanda akifudde ekkanisa? Byanyiza kubanga namugamba nze nsuubula eri walimu eyali akikolamu. Ne mugamba nze nina bizinesi gye nkola eri ku Lake Kyoga Nakasongola nsuubula byennyanja. N'aŋŋamba kakati oli agenze nemeredde wabula gwe nnyamba odde muno mu kibanda otandike okulaga firimu. Ne mugamba naye nina n'agamba wabula nnyamba siyina gwendekawo wano oli ate agenze. Ne mugamba nina omulimu gwenkola nsuubula byennyanja Nakasongola eyo. N'aŋŋamba neegayirira neŋŋamba kale nentandika okukola. Naye kyamala enviri ku mutwe okola omwaka nga gumu bwe guti ate n'afuuka ki? Paasita. Ate n'afuuka paasita. N'alyoka n'atugomya ffe oli nga muzibu nga muyinza okuba mutambula we muti mwogera ng'ajja mpola mpola bw'ati ng'ajja alumika bw'ati n'alumika bw'ati n'alumika bw'ati. Oluusi muba mwakamuyitako we muti nga mugenda we muti ng'era ajja ng'ajja mpola mpola yeekweka ng'alumika awulire biki bye mwogera. Bye mumwogerako? Mwali mumwogerangako? Kituufu twali tumwogerako kyokka. Ngolo biki bye mumwogerako? Twali tumwogerako naye kyaki gy'akoze n'anaafuna abantu. Ng'abantu abadde anywanga luli omwenge nga bamulaba ate n'akola wano kyaki. Ng'olabira ddala ekisoboka. Tebajja kujja abantu tajja bafuna. Kati obulamu bwo biki ebyaddirira oluvannyuma lw'okuba nga omusajja akoze ekkanisa watambuza ekyobula? Byangu nnyo nadda wali ewa maama nga neebaka wali mu Lusanje ewa maama awo. Bwe namalawo n'obusungu nga bunkutte nga nswadde ku kitundu ne ŋŋamba kanva eno ewa maama ate kanzire eno eno ekibuli wa bigalo. Ne ŋŋamba kanzire eno nenva eyo abaana n'abaleeta bonna n'abankanyugira. Akamu yakankanyugira nga ka mwaka gumu mulala nga wa myaka 2. Bonna n'abaleeta n'abakanyuga wali. Neŋŋamba okulo n'omukazi kantwale bano abaana tagenda kunsumbuwa. Nawe n'abatwala tagenda kunsumbuwa. Kati we yabakanyuga wabateeka wa? Nabajjawo eyo mu Lusanja ne mbaleeta eno ekibuli wa bigalo. Gy'atamanyi? Gy'atamanyi. Olwo eno ekibuli waliyo ani ewa bigalo? Eno naye waliyo bamaama nabo abamu babeera omuto abeera wano wa bigalo awo. Neŋŋamba akanzije ne mbaleeta. Embeera y'akasente wazzaako mirimu kyawe egy'okukola okulaba ng'osobola okubeezaawo? Embeera y'akasente era nakwata gita yange eno mbadde nnoonyanga kasente. Kubadde oli muyimbi? Nze mbadde nnyimba. Ne wali mu firimu walinga oyimba ng'olina gita ye? Nali nnyimba nga ndaga firimu nga ngira ne nteekako omuntu mu kibanda ne ŋŋenda ne mbayitamu ne nkomawo. Kale kankyokka njogereko ku bulamu obunene obw'okuyimba. Omanyi sitole yo mpanvu nnyo ate bambi abantu bayagadde okuba nga bagiwulira ddala. Luyimba ki lwasookera ddala okuba nga ate ovumbula mu gita ye? Oluyimba lunasooka okuvumbula mu gita eno baluyita Hadija Yasoma. Hadija Yasoma. Sooka otuyimbiremu. Sasa ngalia Hadija nalia analia kaseripotea. Sasa ngalia
Hadija analia kazi ripotea just one more time. Hadija yasoma ne makerere yatoka netegole yafuna naye kati omulaba yomukwabo atundalinye bwamo wino. Hadija alisoma makerere alifika tegoli alipata sasa ukimwona ndiyo moja kwao anauza njugu owino. Kabana masiga bana temaina bya kukola nowayo sikulu fiisi omwana wakuyambira batekwe kumubula najja kolera neiba ekyo kiruma naddala ffe abasoma mutulanga bwemange tetulina musango tulwane masajja tulwanyisa abalabe. Angalia Hadija analia. Awo wenyini luyimba luli mu Luswayiri Bwe kiri Luswayiri na Luganda. Hadija wali oyimba kwani? Nali nnyimba ku bano wali omuntu gwolaba n'asoma n'atuuka e Makerere n'aleeta mu baluwa n'atwala mu ofiisi n'atwala wawa mirimu ne gigaana. Bwe gigaana mu kuyiiya ennyo n'agamba kadde wali kadde atandika okusuubula. Nina kalayini ke mpulidde mu luyimba luno nti mmwe abaasoma. Sudiman wasoma wasomako? Nze saasoma. N'oluzungu osobola oddwogera osobola okusaba emmere? Olusungu nsobola oddwogera. Friction is the force that opposes emotion. So regulation is the washing of topsoil. A fracture is the broken bone in the body. Wabiyigirawo gw'ataasoma? Nze nayiga nnyo. Kati kankubuzeeyo akantu kamu. Bw'oba oyagala kumatiza mukazi akukkiriza akwagale kolawo kalayini awo ate kaddakiika ng'emu yokka bweti mu Luzungu. Mu Luzungu. So my gira bwoti. Now my your wife I'm wanting you so many. Awo tannakkiriza. So now what I want you to do, you join me. How? I join you how? Because I wanting you. How do you wanting me? I'm wanting you very much. Sebo n'olinamu ku Luzungu. Era omukazi aba yategedde dda kikyakola ki ky'oyagala. So n'omugamba I love you very much. I love you very much. Anyo Oluzungu lwa mirundi mingi. I want to marry you. Gwe bityo byanguye otyo omuntu yagala muwasizaawo. I want to marry you. Ati bw'oba oyagala mutwalako out mulye kamera akalungi. Omugamba I want to take you out. Bufo ki bw'omanya abakazi bwe baagala? Waliyo Besti, waliyo Mabiito, waliyo Kabalagala ku Capital. Mabiito yewa? Mabiito yo Mabiito side ze Nateete. Kafo kali katya? Kafo kalungi ne wabeerawo balala bano bwe mbafunye bano abaavu mutwalako eyo side ze Bwaise mu Kimumbaasa. Walaganjako ku Besti? Best. Nagendayo oku. Kyo kiriyo nze banyumiza bunyumiza simanyi biriyo ku Best. Waliyo bano bamaama baffe bano. Be bali basanyusa. Baakusanyusaamu. Tebalina buzibu. Wayofunye akusanyusa ku Best? Best. Wafuna akusanyusa ku Best? Byali bitya? Tebyalina buzibu. Kyali kirungi nnyo. Twali mu masanyu ne tusanyuka ne twepena ne tubuukabuuka ne twekuba akawuna. Nemwepena? N'okwepena twepena nze nfunye omukazi nga mufunye omukazi sibeeranga mmwe. Nze nkwata bukwasi wali nga nzingamu wali kiveera wali nga nteekamu n'ebigundi nga ntandika once more wanamba nkukubye owedde nga naye nga gaddemu naye nga mpena nga twepena nga tukola ne kasonko wali nako nga tuzanya. Sudiman ogenda kunzita wasoma laavu n'ogyekogoka. Ebintu bye twakuba kuwulira edda nga abaana bato ffe tubizannya. Sebo gw'obissa ne mukwano. Gw'okazza mu mulembe guno. Aba akeerabira gwe n'okakomyawo. Ekiki? Kale tubadde tukyanyumya olwo emirimu egyakisasika egy'ekibanda ng'obaka gitaayo ng'otandika kuyimba nnyimba. Akagita ne ŋŋendako eyo ne mu masomero nayo ne nzanyirayo ku katemba. Wazanya ne katemba? Emizannyo egiyigiriza abaana. Wazanyira mu bibiina ki?
nze nali nakolayo ekyange nga bakiyita Young Stars Actors nga kizannya mu masomero. Nga muli ba comedy oba nga muzannya byonna comedy, mizannyo, kuyimba. Gwe wali akikulira? Sinali nkikwine twali bangi twali tukola just bantu babiri. Mweka nga muli nga bakola comedy biki? Nga tuli nga bakola comedy naye nga muzannyo. Ennanga watandika kuba ng'ogisunira wa? Ennanga wali abaami baali batabani ba Matiya Luyima nga babeera wali e Kabalagala Katone Waswa. We nali ndi muto nabawangayo ne sulu 10,000 baali banywi ba mwenge nga banjigiriza batabani ba Matiya Luyima. Katone Waswa abalinga e Kabalagala naye mpulira nti baafa. Tiwabanoonyako? Nabanoonyako ne mbabuuzako awo e Kabalagala. Abamu ne baŋŋamba abantu mbu baafa. Obulamu butandika otya obw'endongo? Obulamu nabutandika era nkyali. Nabutandika nkyali. Nakwatanga akadongo kano. Oli omusajja naye yafa bamuyitanga Nabbongo Sabaani. Ye yantendeka Katemba comedy naye bambi ekibi naye yafeera. Kibi nnyo. Gwe ennyimba ze wayimbanga ku Kangeze mu bifo eby'enjawulo zaali zo zokka toyimbangayo ku nnyimba z'abantu balala? Nayimbanga zange. Ate ez'abalala? Ndaba ennyo abantu abasinga bakuba ennanga baagala nnyo. Nze kye nasooka ogoba wano mu nsi kuyimba nnyimba z'abalala. Nakigaanira ddala ekyo nze mbadde siziyimba. Utoyinamuko ku nnyimba muli zikusikiriza kwagala kubanga naawe zinsikiriza nziwuliriza nzaagala. Ozimanyi n'ozimanyi? Njagala nnyo kadongo kamu muwuliriza oba Paulo Kafeero Basenga Nakubulwa oyo tomumanyi. Simumanyi kyo kituufu. Senga Nakubulwa abo mbaagala nnyo. Bamulindwa ba Vincent Muwonga abo bannyumira nnyo. Basega Mwenge bannyumira nnyo. Fred Sebata nnyumira nnyo. Ate muzina mubana abayimbi ba kaakati aba bulijjo. Abasajja wange oyo anyimbira Kipepe oyo mwagala yanyumira. So kubeera oyimba lwa Chameleone lumu wano. Sizimanyi kangezeko. Kuya munywanyi wange okukuona. Yenanana nigina kukuona. Bijima mabegogera. Nonja singa. Dorotia mwagala. Dorotia taboka. Dorotia mwagala. Dorotia mfirawo omulungi okuzama doro ete Dorotia mpagala. Nyongedde okutya. Bantu batini nnyo abayinza okukwata ennanga eyo n'agijjamu ekintu ekyenjawulo. Oyo ne kano ke yakuba. Chipepe ho, ay ma chipepe ho, chipepe ho, Alina kwata kobu. Oli kasajja kattabbo nnyo. Anyumira nnyo. Ate oyingira otya ekibuga Sudi maana? Ekibuga nazaalibwa muno mwennyini. Tawuni eyo kubanga ogikubamu. Ekibuga butuufu emabegako eyo nga Rhodes tebunnuma nnyo. Nali ntambula nga ŋŋendako eyo Kireka nga ntambulako ŋŋendako eyo Gaba. N'olwadde bwanfunzanga nga sikyayina maanyi. Ne ŋŋamba kanzire wano mu kibuga. Okubere wano okumpimpe. Kubanga mu kibuga oba okubiramu temubeeramu musana gukwokya. Oba mu bizimbe. Kati nga mbeera mu bizimbe mwentambulira. Nga abantu be bakwetira wayijja otukubireyo kayimba. Abantu nga bampita balanga nze mennyini mbeerumbira. Omutandika otya olwo? Nze omanyi kye nabakolanga. Waliwo omanyi bano abantu bano abatasoboka nga ye wa busungu bungi nnyo. Yeenyiizizza ku mulimu. Yeenyiizizza wali ku mulimu bw'ati akulabye bw'ati. Kati nze nga ŋŋenda mpola nga mbuuza abantu nga ŋŋamba oli bamuyita ali mu dduuka. Kaakati bwe namala okufunanga erinnya nga nsooka nkubako oluyimba olulala waliyo olwa Munagiro nayimbanga olwa Kayiira. Kati lunasooka nga nenkuba wali nga ndaba bakola ki? Balwagala. Nga bagaanye. Nalukubanga nentandikanga. Malaya yansakata ne kabano kukaaba. Kati zoono nyanjula kaboozi engeri gye kyajjanwa nene malaya. Munnange olunaku lwalirwa mukaaga nekitegeka luno tikangule malaya. Nangenda ku mabiito gyeberenga ngamba bamalaya ne basooka ne bagaana.
bwe ndaba baganye ne ndaba erinnya ly'omuntu bali kati kangeze bakuwadde Jatindi naze ngamba yo Jatindi yo Jatindi banange yoyo omunene Jatindi banange yoyo omunene Jatindi banange jempita iteyo bona bagala Jatindi abakyala abanyirira bona bagala Jatindi obuwala obuto bona bwagala Jatindi buno obutambuza emmere bona bwagala Jatindi obwa wifi bona bwagala Jatindi abamabeera amanene bona bagala Jatindi banamwandu bona bagala Jatindi bamalaya ku mabito bona bagala Jatindi bamalaya ku besti bona bagala Jatindi bamalaya ku chiaze gaba bona bagala Jatindi wangala ne girlfriend wowo ku mabito awo genda okulaba omugagga ng'ajjayo ssente nkumi ttaano oba mutwalo ng'akuwa abeera benyiizanyiizaho kati leka kutanga n'okuba kayimbako ng'omugagga ali ne mukyala we wali aba amanyi byakuyimba otyo ng'otandika kkubira abantu andika kkubira abantu ogenda okulaba badde anyiize ng'ajjayo ssente ng'akuwa vidiyo eyasingira ddala okuba ng'ekutambuza yali ya Sudimaani gitwasingira ddala okulaba bwekiri Sudimaani ono omusanga mu mbeera ki Sudimaani yali birthday ye Sudimaani nange waliwo kaali kawala kansanga mu kizimbe kati we kansanga mu kizimbe ne kambuuza oyimba ennyimba za birthday konze nyimba ennyimba za birthday ne kampa 3 nakasooka kumbuuza oyimbira ssente mmeka konze nti nyimbira nusu 15,000 ne kaŋŋamba anze nina 3,000 wali gwogenda okuyimba bamuyita Sudimaani gwogenda okuyimbira wali n'agamba kakati gendayo mpola mpola otandika okuyimba ne kampa ssente zange ne kambuulira n'erinnya lye kati ne ŋŋenda ne nnimba oluyimba ne ndukubira Sudimaani bw'otyo obulamu bwe bwatandika okubanga abantu bakwettanira nkulaba abalala bakuyitanga okubayimbirayo obugundigundi kati bwe baalabanga ku katambudde buli bwe bwakwatanga emabegako bonna babukanyugangayo bukanyuzi tandika okubanga bongera okutunda kati mu kaseera kano osobodde otya okuba nakulabako ku stage ya Alex Muhangi watuukawo otya baani abakukwatirako kubanga waliwo Shawa ne Shama Sami ne Shawa Shami ne Shawa bakola ki bantwalayo wawuli otya ng'otuuseewo awo kimanyi kiba kyamaanyi nnyo bantu bakini nnyo abakalinnyawo ku eyo stage era nawulira bulungi nnyo nensanyuka ne neebaza Katonda nalaba omugagga akufuuwa ku ssente ssente zo zaaliyo kati mu kaseera kano emirimu gikwasaganya otyo olinayo maneja wange yoyo Rahim yakwasaganya emirimu yafaanananga Jesus Yesu tuyise wali ne bamuyita Yesu ne batwebaza okuleeta Yesu e Kampala bwekiri kati mirimu ki egyenjawulo gyogera ddala maaso n'okubanga ate okola abantu bakubuukinga okubayimbira ku mikolo bambuukinga ne ŋŋenda olumu n'olumu we butyo kiba kiganye nga kiba kiganye ne kigaana ate eri wansi downtown yo kyaddayo okubanga abantu bayo bayimbiramu eyo mu bizimbe kasita babeera bankubira nti waliyo kabaaside ŋŋenda ng'ogenda kasita bankubira nze siina tabbu obulamu bw'amataalo obusanze otya essaawa ze obwamaki obw'amataalo okubanga bw'oli buli wamu buli omu akumanyi obw'obwa sereebu kale obwa sereebu tebuntutte bubi tebukomezezaamu ku malala nze amalala mmera gaaki ekisooka omanyi lwaki simera malala sooka otunuulire sitaani otunuulire Katonda Katonda atunuulidde omuntu okuva ku wa wansi ku mulema paka wa waggulu asembayo ne sitaani naye atunuulidde ki omuntu bw'atyo n'omukulembeze bw'owulira agamba abantu nze bakyanjagala kitegeeza omuntu w'amaanyi nnyo sobola kukolera malala ku muntu sitaani naye gwayagala amuyingiza emyoyo Katonda naye agamba anjagala nkulokole njagala nkusalamu nosalamu kofuuke musiraamu fuuke musiraamu muntu mulungi kati siyinza kukola malala ku bantu kale nga tumaliriza enamba y'essimu abanjagala enamba eri 076587200
0022 ye namba y'essimu kwe bayinza okukusanga. Nga tumaliriza nyimbira akayimba ka birthday eyange yaggwa tonyimbidde kayimba. Gwani? Jonas Ssentongo. Jonas Ssentongo. Jona birthday yo, lero birthday yo, Ssentongo birthday yo, sikulimba birthday yo, birthday ya Ssentongo wenchima. Jona Ssentongo wangara. Nambie birthday yo, lero birthday yo, Jona birthday yo, Ssentongo birthday yo, twero napolono Ssentongo lwe yazalibwa bannange munsyeno. Mwe yazalibwa yatema omulanga monsepya Ssentongo we bakuwa ebbere nosako kasimayiro Ssentongo we bakuwa ebbere nosako kasimayiro lero birthday yo Ssentongo birthday yo Jona birthday yo lero birthday yo sikulimba birthday yo lero birthday yo Jona birthday yo Jona wangara Ssentongo. Birthday ya Jona yalesa abantu mwatu bangeri abakabi n'abazze n'amatali n'abazze abawanvu n'abampi bonna bazze abeeru n'ababbulaka bonna bazze tugenda okufeka Jona amatama gayulike tunyenya amabega obubi na bukoge tunyenye ebiwatu biseke Jona birthday yo lero birthday yo Jona birthday yo sikulimba birthday yo Jona birthday yo lero birthday yo abase banji base pasta yase sheka yase faza wali omudinko ni wali shawa nyini bakazi banange yaze Rahimu omwenzi banange yaze Doro omukono komao manager Daniso muyisaamu eggaali kale siulaba tulaba bannaye mwenna mwebale tuwuliriza bannaye mwongere okumpagira bannaye buli kyendeeta bannaye mwongere abula kyembagaliza Mukama Katonda abawangaze abawe omukisa mwenna buli munaddiini yenna mulokole musiraamu mukatuliki musebeniside bonna baprotestanti bannaye mwenna Mukama abawe omukisa mweyongere munywerere ku Katonda temumuvaako Katonda ye number 1 omuyinza w'ebintu byonna Mukama Katonda ekitiibwa kimubeeko n'ettendo n'amaanyi ge amina. Webale tusabira saale tuyingiza omwaka. Amina. Kale n'olw'ensonga ngenda kuba ate mbasiibulira wano nze Jonas Ssentongo omukulu Tindi Files koze ne Lawrence ku kamera abadde omukulu Sudiman Kato Hussein. Mubeere bulungi mweraba.